Kuno kubadde kusaba okukuza olunaku lwa Maliyaamu ku kkanisa Katwe enkyaleero. Engeri gye kubadde okukuza olunaku lw'omukyala Maliyaamu okusaba kukulembeddwamu omukyala era nga y'omu ku batuula ku lukiiko olubuulizi lw'enjiri ku kkanisa Katwe Juliet Ssegawa. Juliet okubuulira kwe yakwolekeza abaana ab'obuwala n'abasoomooza olw'engeri gye beeyisaamu ensangi zino bwe babanga ddala baweesa Maliyaamu ekitiibwa wamu ne bakadde baabwe. Kati njogera na buli mwana omuwala ali wano gwe bagamba nti muwala wa gundi, oba oli wa myaka 5 oba oli wa myaka 13 oba oli wa myaka 10 njogera ku mwana omuwala. Ayogedde ku nnyambala abaana ab'obuwala gy'agambye nti yeesittaza, so nga ne bw'oba toyambadde byesittaza omusajja bw'aba akukulaba ne bw'oba oyambadde gomesi akulengererayo. Bannange nno n'enkumuntu nga yayagadde okulaba omuntu ne mugomesa asobola omulabiramu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukimanyi nti obugoye obwa rawundi ng'abakyala bano bwe bayimbiddemu nti kagwa bulungi nnyo ku mubiri. Abo kaba kabina ne kavaayo. Bwe kiba kiki enkula neevaayo bulungi nnyo naye mwambadde obuntu bugenda bubatega kitalo. Juliet agamba nti ekisa abaana abawala kye boolesezza ensangi zino kibaleetedde obulwa. Tugenze ne tufuuka ab'ekisa ennyo nga twayimiridde wano abaana abali wansi w'emyaka 25 abali vagini wano n'omutwalo gwa dola tewali asobola kuwangula mbeera eyo. Twogera kummwe abaana abawala kubanga mugenda ne mugamba omanyi ebyo baabiwandiika, omanyi ebyo biri mu Bayibuli. Njogera naawe ali wano mumanyi bambi yankwasizza ekisa, nze sirabangako mulambo gwa laavu. Ku ludda lw'abasajja Juliet nabo abasoomoozezza olw'okuganza abawala bano abambala obugoye obwakazibwako buluukwati mayibode nti kino kiswaza abakyala abeewa ekitiibwa. Abaami baffe tubaagala nnyo, Mukama waffe yeebazibwe, naye muvudde ku mulamwa mutuletedde okukola ebintu bye twandibadde tetukola. Bw'owulirayo nti oba yayagaddeyo kale kyo n'ogamba oba kale kyo oba nga bwe kali akeeru oba mpiseekokko kazigo ke kamuleetedde ekyo. Abaami mutumenye emitima ne mulyoka mutuswaza abaami baffe, ne mwagala abaana bano, ne mwagala abakyala abali wano. Kati ffe tugenda okuvaayo twambadde white naye nga tuli bwereere. Mujjukire naffe twaliko abaana abawala twali tulabika bulungi. Abasajja batuuka awaka ne batandika okuyomba nabo tebataliziddwa ku luno. Kyokka n'abasajja nabo bafunye abawolereza nga ye mwawole w'ekkanisa eno Frederick Lubega bw'ategeezezza abakyala nti n'abasajja baagala okubabiyita wamu n'okubawaanako nga n'abakyala bwe baagala okubawaana. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne bambi n'abasajja bano beetaaga obbagambako nti onyumye. Era n'obagambako nti abaana b'abandi, omanyi abakyala balowooza bo be baana baaki? Nina abasajja abo baana b'abandi bambi. Okusaba kwetabiddwamu Abakristayo okuva mu biti eby'enjawulo nga n'akulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno era nannyini Ntake Group of Companies nga essenkula Delta TV Kanoni ow'ekitiibwa Dr. Gasta Olentaka kwetabyemu nga bakyala Abakristayo okuva mu kibiina kya Mothers Union balina obubaka basomedde Abakristayo n'okubuulira enjiri y'okulokoka amaka gaffe n'eri abantu bonna. Tuvumirira nnyo ensonga z'ebisiyaga era tufube nnyo kwogera n'abaana baffe ate n'okukyalira amasomero gaffe nga tubyongerako. Bakubiriza abakyala tubeere bumu eyo makanisa gaffe gye tuweereza, tubeere bumu ng'abakyala kye tubeere bumu n'abaweereza baffe. Bano bayimbye ennyimba ezitendereza obukulu n'ekitiibwa kya Maliyaamu wamu n'obukulu bw'olunaku luno. Kiyenji Moses, Delta TV Amasukulumu.